Obeko ne kyogamba tuve ku mukulu Oulanyah. Mbalamusiza abasebo ne bannyabo abatulaba sebo neyanze omukisa gw'ompadde ne baganda ebensanze wano Simbwa Honorable wange Kakoza muganda wange Mbidde bano bonna tumanyiganye ebbanga ddene. Mbadde nzija mbadde mpulira muganda yoyo ng'ayogera Simbwa ebintu ebinkutteko ennyo. Mukulu Oulanyah tumwogeddeko ebbanga ddene sisubira nti walikyaliwo ekipya kituyinza okwogera ennyo ekyamaanyi okuggyako engeri gyegalamiziddwa eggulo ate kati luli twali tutya okwogera ebintu ebimu kubanga abaita n'akuziikibwa naye kati nga bwaziikiddwa nzozemusi obyogera nga tetulina kutya naye omuntu aba afudde tebamwogerako bibi kubanga emirundi egisi tasobola kubiddamu tekibeera feya mwamwogeddeko bulungi yes kanti kubanga tabadde mubi nnyo okutuuka okwogerako bisusse bibi naye obanga olina mutima mubi gutya tosobola mwogerako nnyo bibi naye era asiga nti byonna byali birungi nnyo kubanga singa mugenda mu kampeyini wano kampeyini ezaali mu Northern Uganda ebigambo ebyayogerwa abamanyi ku luluwo mujja genda mubikyuse mukulu Kakoza ebimu biyinza okukaabya singa mbyogedde ku mpewo wano ku ssaawa eno olwaleero kambireke naye tusunulire tuyigamu ki ndowooza kapaati keke mbadde nyaako tuyigamu ki mu kintu kino bakama baffe abadde boogenda bawuliriza amanyi yanyi okuwuliriza ebintu ng'ebyo nga ndi nzekka era nawakamba goba nga buli mwagende ku TV endala eno njala kuwuliriza nzekka speeches babadde bawa eggulo singa bawuliriza speeches babadde eggulo zonna zabaddemu ekintu kinene nga kikwataganamu ne ku mulamu wa muganda gwadde ayogerako bo bannaffe bakola bwe bati ffe tuli tuti ewaffe twetunuddemu seriously future yaffe erirudda wa mu poliisi wa Uganda nga Buganda erirudda wa tusanyukira nnyo okwogera obulungi ku balala naye abaffe tubazimbye tutya mwina PhD yes anti kyekyo kye njagala okwogerako kubanga wano tusanyukira nnyo omukulumbidde ng'agudde okusinga okuyisaamu asinga mukulumbidde omanyi PhD abalabi bayinza obutamanyawo nabo Kakoza jagala no PhD siene y'ebitabo eno ayita pull him down PhD jagaje mwina wano kakati n'ekirala ekyo abasinga obungi buli agenda waggulu bw'ati nga yandibadde asobola okutukiikirira ku national level tulina omusika ate netuseka ate kitandise kati jjuka Professor Senteza Kajubye yayisimbawo n'omusajja ndowooza yali atamira namu naye abantu ne wali atamiira ne bagamba nti Professor tumusudde abadde atwepankirako ndi Professor ajja tukiikirira ne basanyuka naye nga mu Luganda obutuufu bali tukiyita butufu okugyayo omuntu yes okugyayo omuntu alibadde abayamba n'oteekawo okubanga mugenda kuzannyirira buzannyirizi kati tufunye problem wane waffe gye tulina okwetunulamu bwe tuba tugenda okusindika abantu abagenda kugombola tusindikaani bwe tuba tusindika kugenda mu Parliament tusindikaani bw'anaatuuka mu Parliament anaayimirira n'Oulanyah n'amutya mukulu Kikonyogo awo oli mutuufu abantu nga bw'ogambye nange nalabye abantu abalabye debate ya councils za Northern nga ziteesa bw'ogigeraageranya ne councils yange yerubaga nva kugenda walala wendi wennyini bo baliwo speaker agobye gundi ate speaker tumugjeyo ate ffe twamulonda twalya mu bannaffe olukwe we are in that type of nonsense mu Buganda era tumwena yagenda aliyeko gundi tumwalyeko zewayo yangambako wano nesimba olumu nawulira nga ndego ina TX kane muno tayina naye ja kubeera budina kikuga nga qualification yakola ki disqualification yakutaddeko ne biyogera tabifudde kaka oyogera bulungi bitu kulya ku mpewo ne bambi olina TX ne muno yemuleka akola ki oli ekigamba maaso ku maaso muleka aliyo kakati tulina okutunula mu ttali okulowooza twagala abantu ba kika ki mu Uganda eddako bannaffe bo bakikola wekitiibwa Katikkiro omusaamu ekitiibwa mukama wange era naye akibayimwagala nnyo ng'omuntu naye kati ng'amaanyi ge watadde mu kuyamba Chief Justice yajje yeetonde yeewoonya ebizibu bye kubanga yadayira ebizibu byeyereetera ng'atwogerako bubi n'okwogera ku maama waffe obubi ennyo kati amaanyi ago senaffe tugateeka ne tugamba nti okakozesezza kulwanirira babo bayingire mu gavumenti olwakuba mu gavumenti olw'emife 12 ebisooka tetulinamu neki si bwe kiri Kakoza naye Buganda teyina bwana Kikonyogo gaye Katikkiro yamuyamba no oli yakola ensobi
oluvannyuma n'akizuula nti bye yayogedde mu bitebisi bya buvunaanyizibwa oba tumuyite swakaba oba bye bayita oba ebyanjwanjwa mba nkyonoonye nnyo byebyo yayogera ebyanjwanjwa n'akizuula nti byayogedde byanjwanjwa n'asaba okujja okwetonda n'awerekerwako banne Katikkiro wali oyagala amugambe sikulaba anti kakati amaanya tayimu gy'omuwa kubanga oli yali mubizibu bye yabyereetera ayina onyino n'ekifo kye lwakuba kati twali twabyogeramu mu gundi mu nsi eŋŋunjufu kifu jasinga yalizayiniza edda ebyo yayogera ebyanjwanjwa wakimulaga nti fairness gye tumusuubira okubaamu waggulu etagirina ng'emazima kebakozesa beyond reasonable doubt ye teyakalina ate nga gwe tusuubira okubeera fairest mu ggwanga kuba gwe chief justice bw'otandika okulaga nti osobola okwogera ebintu ne ku mpewo n'obikisingako nga sibituufu ate no ofisi oba ogitadde mu disrepute tukiyita mu luzungu obadde resigningira akati yawebudde ofisi ye nga tonagenda wala I think point enkulu gy'oyogedde nti abantu tutandika okuyiga ku bannaffe enkola tukyogeddeko wano ntugamba nti Oulanyah bwe yava mu UPC bwe yava mu birala byonna gye yali teyadda gamba mbidde n'amuvumirira teyadda gamba muganda wange gundi ekyo kye bayita integrity nti bw'obeera n'ekyama ye uniqueness y'Oulanyah gy'abadde alina kakati njagala nzimbe point eno kuba nneneko ate yange nja twetunulemu yesebo yagisambyeko mu dakiika emu kakati tulina okubeera the debate of doing things netugamba nti kakati ng'ono we yaze ne tumuwa obudde ne bakibishopu babaddewo Kazimba yajja Bishop Zuwa chairman Episcopal Conference yaliwo waliwo ne yakiikirira mu buti nzikiriza zonna baaliwo singa delegation eyo atutebereze basaba okugenda okumiitinga President Museveni nga bamugamba ne gavumenti eno gye walonze afuta kalulu kano abantu bange tebaliimu ng'ekitiibwa Katikkiro yayogera abantu nga sibalaba mulungi abantu bafe bajja kunyoma kati mu Buganda waliwo obunyiivu mu mutima abasinga obungi batya okuboogerako abantu bano mu Buganda banyiivu ng'emazima naffe wakife batuteeka ebweru lwakuba mu Buganda buli mwagamba kale katusirike naye nga mu mutima baki ate bakama baffe mulimu gwabwe singa kati Katikkiro yakwata delegation eyo negenda neeraba president nga olabye Akol bwe yakulemera delegation yakyo oli Akol wafu FDC niyagenze mu State House sikusaba bibye nekwogera ku bintu byaki byabacholi banne atuuka okugenda mu State House tatugenda nga FDC agenda omukyoli kati kulwanirira byabwe era nekufira kwolanya kwonna omulaba yadde akulembera abakyoli bonna n'okwogera bamuwadde okwera twamulaye nga bamuwa okwogera naye tewaliwo FDC n'omu lindako taata tewaliwo FDC n'omu yavumiriddako lwaki wadde mu bintu by'Oulanyah naye singa wano Kikonyogo ntwafiirwa maama wa Betty Kame for example example kanjikuwe ekikoze FDC esinga okubeeza amaanyi ezasooka batugobanga najja nankumi nga tumiitinga wa maama wa Betty Kame that's a fact ne Dr. Bise tumiitinga naye ne maama wa Betty Kame we yafudde abefudde situerabidde okuweereza ebbaluwa emusaasira wadde omukyalo oli yakola ki okisiize Kazigo nti mwerabidde oba ddala mwerabidde njogera Luganda omanyi tulina akati abantu babiri fekka ababaddeyo nze n'omulala bamuyita Mwonge Dani twagenda nti wadde Betty yagenda mu bya NRM naye ono maama mu kutandika FDC yateekamu omukono gw'amaanyi singa yabadde mawu oba gundi byandibadde aga nti tugende wa Betty Kame despite the fact nti kati ali mu NRM naye maama we ne Betty Kame by then batukolera kino nga mujjukira kati bakola ebirala naye kati ffe tetwasobodde kikola kubanga abantu baffe wano twetya singa kati mukulu Kakooza afa for example I'm sorry guli wange ne kugerezaako ne bagenda ku NRM mukubagiza nga bakubagiza Oulanyah ku NRM Kikonyogo nengenda ku NRM secretariat nti Kakooza mukwano gwange nze kwogerera wano radio zonna zijja kuba Kikonyogo atwamulabe nga ali ku NRM bannange agenze mu Buganda ffe tukikola amawanga amala tegakola ki kubanga walabye okuziika Oulanyah president waffe tiyabaddeyo FDC tiyabadde nga atudde bulungi wali naye kati wano kugenda okulaba maama wa Betty Kame omusaasira abala batya nayo tibajja kundaba nti oba Betty Kame nti NRM bajja ga Kikonyogo ate agenda ne gundi
mawe yagenze nayogerera ne ku secretary ne ku secretariat nayogererayo kati mu Buganda we have to up our game mbegayiridde naffe amaanyi agaffe tu promoting ne ku bantu baffe ne wabanga ze Kikonyogo mwena mususubira ekifo ge mazima civil yeta zitaina kumpa and is right ne ati kakoza yeta italina muwa ne sibo lindako ne sibo yeta ina muwa kyoyogera kyenyini kyempagira nti abakaba northern ne bwe tubadde mu parliament bannanga abaddeyo bananjulira bw'ebeera nsonga ya northern tewali NRM exactly tewali opposition secondly anwa we yagenda mu NRM owuli abameka abakyoli abamuvuma no one onogudo akena bali bafiriddwa munnaabwe kati wagenda eri ogenda ku kibiina sinso yes kakati wagenda mu NRM ne kasaba bote bamuvuma iwabo ne wano mu Uganda wano wali wagenda amu ofe temuteka ko wiki 3 bamuvuma naye onabobida ina akamwokyawo kati waliwo naffe ensonga ya muganda wange ono ereme kulabibwa